abasajja ababonaabona ne premature ejaculation oba omusajja amala amangu nina kyenjagala okubagamba era kyenjagala muyige nti mulina okukitegeera nti omwaka gwaffe emibiri gyaffe gikyuka. Omubiri gwo bwe gwali emyaka 2 emabega 3 emabega si bwe gugenda kubeera mwaka gumu oba kasita oyisaawo omwaka oba buli bw'oyongera omwaka ku myaka gyo omubiri gwo gukyuka. Nti luli nali mumpi kati mpanvuye, luli nali munene kati nkoze, luli nali mutini kati ndi bwenti. Nga bw'olaba omubiri gwo bwe gukyuka wabweru waagwo oba wano w'olaba ne munda bwe guli n'amaanyi geesala. Bwe wali ozina emmana ku myaka 2 si bw'ogizina ku myaka 4. Nti abasajja abasinga mulina ekizibu ky'okugamba nti senga mmala mangu senga kiva kuki mukwana emyaka gisale amaanyi go ag'omu kisenge nga bwe gisala amaanyi aga bulijjo. Luli walina emyaka 18 ng'ositula ebidomola by'amazzi n'obisomba n'ojjuza pipa y'ewaka naye kati n'ebidomola ebibiri obisitula tosobola. Bw'oba weekembyekembye n'otuusaayo ekimu okukijja emugga ogamba bannange nze siddayo era n'ogendako mu kyalo ne bakusiinyako nti munnange mutabani tetulina mazzi epipa yakalidde tubadde tusaba munnange ogende obeere ng'otuyetako ogamba no boogera biki. What are they even saying? Banveeko nze sinaga kutula mugongo kubanga oba kati tokyalina maanyi luli wali ogayina naye kati omubiri gukendedde amaanyi gaweddemu wala ekiri nti tekikyasoboka. So weemanyiize oba weetereeze otegere nti munnange omubiri gwo tegugenda kukola nga bwe gwali gukola luli. Amaanyi go gagenda kendeera leero gajja kendeera enkya gajja kendeera ne luli gajja kendeera bwe gatyo mpola mpola omubiri gwo gugenda kukeewa oba gugenda guggwamu amaanyi. Si kuba nti tosobola oba si kuba nti tokola ki but because si kuba nti tosobola oba si kuba nti tokola ki but because omubiri gwaffe bwe gutyo bwe gwakula n'omukyala bw'ali ate ffe abakyala tuyiika teffe tuyiika n'okusinga nammwe kuba kati ate ffe kati tutunuulire mu mbeera ey'okubeera nti bambi tugenda ne tubeera n'abantu mu nsonga z'okwegatta mu kubeera n'omuntu oyo gwe n'otuuka mu myaka nga 3 oba 4 katugambe nze mba ngenda mu menopause 45 abakeerayo bagenda mu 45 abatakeddeyo bagenda myaka 55 banyingidde menopause ate gwe oba okyalina amaanyi ga at least kyekyo ekyenjawulo ky'oba onninako oba okitegeera mukwano gwange kati emyaka gy'omusajja gigenda gikendeeza amaanyi ge ag'omu kisenge buli bw'obeera ng'okula n'amaanyi gagenda nga geesala wabula oba olina kunoonya ku budagala bwa misuwa obeere ng'otereezaamu ng'ovudde ne ku ky'emyaka abasajja mukkirize mugaane emibiri gyammwe gikoowa tegiringa gya mukazi osobola osanga omukyala ng'akola waka oba ng'abeera waka ng'ate si ye muntu nti oba alinawo obukoko bw'alunda obumuwuuba abeera waka ate emirimu gy'akwasaganya gyegyo egya bulijjo emyangu titagenda kukoowanga ggwe naye ggwe oyiriba mu kibuga oyiriba mu wino okola omubiri gwe tegugenda kubeera ngwa gwange gugenda kubeera exhausted nti mu myaka 2 oba mu myaka 10 okuva kati ku myaka gy'olina w'oyongerako emyaka 10 tosobola kubanga amaanyi g'obadde nago oba amaanyi ge wali olina ge gamu geego g'olina tekisoboka. Kati tunuulira for example omukazi amanya omusajja ng'obadde oli muntu akola mu wino asitula ebintu golobooza mu myaka gy'onaamala ng'okola omulimu ogwo myaka 5 omubiri gwe gugenda kuba gukyalina amaanyi ago agasitula ebyo ebintu by'ositula nedda okyakwesanga ttene ekifulusi tukyakisobola naye ng'ate oli wali okola ki obisobola n'ebyokuzina emmana we biri ate n'ekira kye mulina okutegeera wano woba okyali mu myaka 18 myaka 22 25 obeera naive abantu abasinga kati media yegenze shading light ku nsonga zino naye nga luli osobola n'osanga omusajja wa myaka 4 nga tamanyi kuzina mmana nga kyekituufu ng'ali naive amanyi kimu nti asita oyingira eyo ng'ogira ng'ofokota by'ofokose ng'ovaayo nga tabitegeera nga nasobola kugamba nti abitegeere nti kyekino oba kyekiri nga tabimanyi nga tamanyira kye bitegeeza okitegeera mukwano gwange so tobanenya oba sigenda kunenya kati then ku myaka nga 3 oluusi otandise okubeera ng'oyiga ebintu bino bitandise okunyumira obudde mu eri embeera y'okubeera nti tubadde just twekuba bwekubi masolo bya just kati amaanyi gagenda ate n'ofuna ka stress amaanyi ne gagendera ddala buli bw'obeera ng'ozina emmana n'ogezaako okwestressinga oba n'ogezaako okuteeka stress mu bulamu bwo mukwano gwange omulungi oba owedde gwe buli bw'oteeka omukirago mu mana y'omukyala bwe papa oba buli kuokwata embolo n'ogiyingiza munda bwe papa gezaako okubeera ng'okkakkanya ebirowoozo byo naye bw'oba tosobola kukkakkanya birowoozo n'otandika okulowooza nga bw'otasobola kuzina n'otandika okulowooza nga bw'otasobola kukola ki n'ogattako emyaka nti gikaddiye omubiri gwakoowa dda
mukwano gwange tosobola dde okulasinga eddakiika eziwera era maanyi awo gagenda okukoma dakiika ntini nnyo omusolo gugenda kugwa owooze nti bannange nze ngwa mangu singa nze sikitegeera kubanga ekituufu kiri nti yes ogwa mangu tolina maanyi omubiri tegulimu maanyi gaveewa galiwa gulina okugwa amangu olina so mukwano gwange mukimanyi oba mukitegeere oba weetereze otegere nti omubiri gwe gye gugenda gukula n'amaanyi gagenda okukeewa ate amaanyi we gakeewa weewaawo waliwo abaami nga ye mukwano wa 5 naye nga tomusimba ku muvubuka wa myaka 25 ng'asobola okuzina omukazi ebyalagirwa ate nga byaddala ate nga gyebiri ate nga tagwa abo nabo gyebali ekyo njagala tukitegeere era tumanye nti kisoboka ne wabeerawo bano bambi bo ng'amaanyi bo tebalina naye ne wabeerawo abo nga bo bakalaso obanga ebintu babitegeera bulala okusinga kuffe engeri gye tubitegeeramu nga bo omubiri gwe naturally ayina amaanyi ge talina kyakozesa ayina amaanyi so abasajja abakulu mu myaka 4 myaka 45 munoonya ku ddagala egigolola ku misuwa munoonya ku ddagala esobola okuzzaamuko okutwanyi tobeera bubeezaawo gwe nga weekwasiza katono ga kakale ate mugane mweripa ku bawala abato ate ng'okimanyi tolina maanyi n'ayenda n'oyomba kati oba oyombera ki gwe omuntu gw'ozina ng'omuleka mu bbanga tolina maanyi bulungi ate nga si wa myaka gyo golobooza batagenda kunoonya ab'emyaka gye abagenda omuyambako mutuusa gy'ayagala okulaga omuntu agenda Masaka naye olusimbula mu paaka bw'oti ng'owooza nti emmotoka efudde nga waakafuluma bw'oti paaka bw'oba omuyambye n'ogivuga otuuka wali eri ku noozani nti bannange ate mulowooza tesise esise yadde n'omutuusa mu lwera totuukayo naye gwe ng'oyagala nti omuntu ono akugumiikirize weeyambe mufune ku ddagala erisobola okugolola ku misuwa oba erisobola okwoza mu misuwa totandika wooza singa sirina maanyi nkole ntya funa ku ddagala erigolola emisuwa tolina maanyi kubanga emyaka gigenze omusajja nze aŋŋamba ekizibu kya ssenga Malamangu ne ŋŋamba nti ono si myaka muntu w'emyaka 3 25 28 35 gwe yogera naye oli mu myaka 4 myaka 45 myaka 5 ogamba bannange ssenga simanyi lwaki Malamangu tokyalina maanyi luli baakugambanga nti gundi jangu otwasizenga enkunga omugongo okutamya kati tosobola dde okukutamya nabwogezaako okutamya kola kati jjukira okuzina emmana omugongo gwe tukozesa mu abasajja omugongo gwe gulina okuba nga guli steady buli bw'obeera ng'olina ekizibu ku mugongo tosobola kuwangaala mu mmana so olina okubeera ng'okakasa nti omugongo guli steady amagulu gano muno mu bisambi gali steady n'ekirala kyolina okukakasa nti kiri steady the pelvic muscles zo ziri very steady oba ebinywabi ebyo eby'omu pelvic yo biri steady awo osobola okuwangaala naye bw'oba omanyi nti omugongo mufu mukwano gwange ogenda kuba tusobola kubeera ng'owangaala ng'ate ebimu ku bikaddiye emigongo gyaffe emyaka kasita ogenda ng'okaddiwa n'omugongo gukaddiwa amaanyi gaguggwamu n'obeera nga tokyasobola kubeera nga yeggwe kabodooli eyaliwo ow'edda munsikirize nkoma wano temwerabe subscribinga likinga no commentinga nsigadde nze Ssenga Faith 256 mbaagala nnyo bantu bange temujja okwo oba temujjanga okwo mubeere bulungi mweraba Yeah.